Tufirwa mu kyalo n'engendayo akulaga tamanyi. Sasa ne wamutolera salamu tatawo tajiddamu kugambye ekyama kyonna ku kitaawo. Tewalira mama yalinga mulwadde nga ngamba gende ewa taatawo kuba gye nakuteekera n'ovaayo n'ojja n'ozaala abaana ddayo ewa taata. Kati gwe wakulira wa taatawo kuva ku myaka 8 paka myaka emeka? 12. Kati nga ye nangamba sikumanyi. Naye ng'abantu bonna bakimanyi ekitange ne ssenga wange yagenda okufa nga abagambye nti ono omwana yagenda okunsikira. Gala sente za taata sagala bya bugagga bwe wabula njagala agamba abantu nti yanzaala kyokka kyoyagala. N'omwami wange abadde aŋŋambye ajja mperekere ne mugamba bireke kuba yansaba nnyo mutwale ewa taata naye nga siina we ntandikira. Tubeere mu baana baffe n'emirembe nange mpite ku bantu nti taata atutte kino taata atutte kino mama waatali. Sina kyenjagala. Bba wange twali bubi naye nkomyewo nga naye afunye kasente kyayagala kimu kola ki kwanjula. Tugende ewa taata era luli yaŋŋamba taata kkirize nkutwala ewaka naye taata yagaana. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road. Staff Ever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi ndabye nnyo banaye mu nsaasire naye HK Media eri Matigga. Tuliko cameraman ansumbuwa okufa obufi buli kiseera abeera mukulya n'abuguta ne biscuit n'abukuta ne roko boom kamera katona agiwemu ebintu. Naye Jona njagadde olwaleero nkuswaze wana abantu abatulaba bonna bakugoberera abakuwana wanancho kwata ekifaananyi kirungi bategeere empisa ze ez'omululu. Bwira nkoye omululu gwo Jona. Nkoye omululu gwo. Obadde oyeroko boom mu kamera togikwata bulungi okwataganye ne biscuit bana Jona. Anyway ejo gye emyaka gyo saa kunenya. Naye munyambe wabeeyo omukyalo omu yeyawulemu ajja ntaaseko Jona amutwale ndowooza Jona anaakulamuko. Bana ensanyusa nnyo okubawuliza, ensanyusa nnyo okubeera ku HK Media nate, mwebale nnyo okungoberera, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okundaba. Abaana bali ku TikTok mbagala nnyo nnyini ddala, musharinga nnyo video zange. It makes me so proud. Mpulira nga mbutuufu essanyu linzijula. In our life experiences and adventures ntudde n'omwana omuwala Amina ajja ati nga bw'omulaba yatuukako ne kukaba masha Allah. Wow! Saba nange Allah wantuuseewo ya Rabbi. Era we naatuukayo bakyala temujja kuddamu kulaba mutwe guneeno nga ngulese bweru. Newankubadde nakati era nkyali mu fight ya kusaba Allah abeere nga nange annungamya nga bwe yalungamya abalala. Omanyi mu comment section yeeyo abantu bagenda ne baddeeyo ne batuvuma ali oyambadde booti oyambadde kino oyambadde kiri Okwambala si yeddiini. naye ng'ate nawe oba osaba Allah akulungamya akuteeke ku level gye yateekako omuntu omulala criticizing oshegera. So buli muntu alina weaknesses ze mu ddiini. Nange yeeyo ye weakness yange bannaye mubeere nga munsabirako busabiziddwa naye temuddamu kunsabula. I know. Anyways, bannaye katutandikirewo tulina life experiences and adventures tweyongeddeko kati. Twejjukanye n'omwami Frank Ntambi. Tuyina TikTokers edition, tuyina latest updates and celebrity news we tukyaliza ba analysts. Olunaku olwaleero ndino omwana omuwala Amina anoonya kitaawe ayagala ategeera oba ddala kitaawe yamuzaala. Agamba nti taata vaayo oyogereko nange.
Ombulira amazima ani anzaala. Bambi ekintu ekyo kiruma. Oyo okugamba baddadi bange abatombu be banzaala. Okay. Kintu ekyo kiruma tugenda kuba tutunamu olunaku olwaleero tulabe emboozi eno wajja egenda otukomya. Njagala obajjukiza nti baganda baffe aba Global Links Limited bano bakugira ebintu okubijja mu India okubituusa wano e Uganda. Ayagala medical equipments, ayagala eddagala, ayina kyoyagala mu India kube namba y'essimu gy'olabawo wammanga and thank me later. Bannaffe aba BBH Travels eno ye group empya gye tutambula nayo biri ebyemabega mbyerabire bakyala. Wayagala visa eri discounted, ayagala okola visa extension, totunula wantu walala wonna, visa efulumirawo. Beera ng'okubira kuba BBH Travels essimu gy'olabawo wammanga basobola okuba nga bakuyamba. Bannaffe aba Platinum Wellness Pandoza mundaba wenfaanana Jona. Bandaba abantu oba tebandaba? Aba Platinum Wellness pa bakolako bulungi akasusu konna n'obeera ng'olinga mwana muto. Bakola ka facial, ogendako mu steam, n'oyota kaliro, n'ogendako mu sauna, ate ng'ekifo kirina VIP treatment, ekifo ekibeeramu kwegamba abakungu. Teriyo binene obusimanya gundi andekanira, simanyi onakola bwatyo, eri tebiriyo. Gendako ku Ekonge Buziga, awo Oflumala access okuliraana essomero lya Taata Primary School. Bannaffe aba staff eva bakugamba batwala bana Kuwait, bagala ba waitress n'aba cleaners. Beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gwe wekka ayagala okukolera Kuwait. Bannaye mulekerawo okujja mu inbox yange nga mumbuuza ennamba eri mu advert. Olabye ennamba eri mu kalango ate oggyewo ennamba ya Dija Kigozi ate ozza okalubiriza nze. Kubira company direct nti aba BBH unless ng'olina kyoyagala okuinquiringa ku company awo oli waddembe okujja naye tojja n'ombuuza details za company kubanga already details ennamba contact number zonna ziteekamu muki mu kalango kopa ennamba odduke mu kabookisi oyogere ne bekikwatako. Nsanyusa okulaba. Kale maama nange nsanyusa. Oli otya Amina? Ndi bulungi mukwano. Amanya g'amatuufu gwali? Amanya matuufu nze Namwase Amina ndi mukyala Musoga. Oh sweetie. Kodeyo. Ndi bulungi mukoba mutya. Yes. Wazira nsonga. Wazira nsonga. Aye ng'eriwo ku ntontono ti. Okoba otya Amina? Ndi bulungi nganze wabula nnamu buzibuzibu bwa taata. Njagala taata wange aveeyo ambulira amazima. Oba yakuzaala. Yes. Kati gwe wakulira wa Amina? Nze nakula ne maama wange twakulira eyo bayitayo Katosi ku mwalo. Maama wange yanzaala omwana omu mu kika ewaffe naye nga tuli bangi maama tuli abaana 9. Abaana abasinga bonna bamanyi ba Kitaawe. Okujjako nze maama yantwala ewaka alina emyaka 8 namala nga nina emyaka 8 nembeera ne jjajja musajja azaala taata. Maama namala najja nanona nga nina emyaka 12 nembeera ne maama nga mbaddeko ewaka akaseera akawera kati naye nga taata wange saafunako keya kale nga ogamba nti taata alabiridde omwana. Kati sooka olindeko kati maama wo ng'amaze okufumbirwa ewa taatawo yavaayo n'anoba n'agenda mu bufumbo obujja? Teyafumbirwako wa taata wange. Yamuzaala mu buzaazi mwana. Kati n'agenda n'afuna omusajja omulala. Atukuzizza okutuuka wano. Kati mwoyo omusajja maama wo mwe yazaala abaana 8. Kati ye gwe wekka ali outside mu maka g'oyo oyo mwami. Yes. Okay. Kuba nze mukulu. Yeah. Kati gwe taata wo maama wo yamukulaga oyina emyaka emeka? Yangamba yantwalayo nga ndi muto ku myaka 3 namala nanzayo nga nina emyaka 8. Nandekerayo okwo ddala. Ojjukira okubeerako keewammwe ku myaka 8? Yes, nasomera nayo paka P5. Yeah. Kati kiki ekireetedde taata wo okugamba nti si yakuzaala? Taata yagamba nga abantu nti omwana oyo sinze muzaala naye simwekakasa. Kuba yafuna omukazi we ow'empeta ne babagatta nga tayagala kudda mu bintu oba bya musiraamu kumuzza nti yayenda n'azaala omwana ebbali. So kati maama we yagenda okuzaala mu taata wo ng'olwedde taata we ayina obufumbo. Kati ate aba agamba kyambu nno taate tebamutegera nti ayina abaana ebbali ng'olwedde bamusanga ayina abaana. Bamusanga nina nze
naye tayagala oba kulaga mukyalo oba kiki simanyi. Okirowoozaako bulowooza? Yes, naye n'omukyala mwennyini yagamba senga wange nga tannafa nti omwana balimala mutwala ku DNA. Sengaawo muganda wa kitaawo yagamba ani? Omukyala muka taata yagamba senga nti omwana balimala mutwala ku DNA. Muka kitaawo nga yasalawo gwe bakutwale ku DNA, ekitaawo asooka akukkirize. Bwe ne taatawo muyinako ko engeri gye mufaanaganamu, oyinamu ku kifaananyi kye mulabeko? Nina kya taata wange omuto osobola okiraba. Mufaanaganamuko? Kankulaga Adija, kino tekyetaaga kwogerera kubanga ebyensi. Kale nga bw'atulaga ekifaananyi Mariam ali wano olunaku olwaleero okwegayirira taata we. Oba oli awo waba waliyo abakulu abasobola otuwerekerako tugende tulabe taata wa Mariam ebisoga asobole okumukkiriza ng'omwana banaye mutwegatteko. Ali Nalukolongo wano e Kampala okumpi. Kati taatawo wanaategeera nti no wazze omwegayirire ku mpewo anaagamba ati? Nze simanyi kyanaagamba kubanga ajja kutegeera nti kikususeeko. Kinsuseeko ne lwe nakomawo taata wange ono omuto yaŋŋamba kubirako ku taata w'essimu. Taata yambuuza gwani sikutegeerera. Wanaaliwa? Ono taata wange omwannyinaze. Naye taata wange ye mwennyini simanyi oba lwaki. Labayo taata ono omuwala omuto. Yono wa blaaka yadde nga Mariam yalimuko ku kagundi. Naye tululira kitaawo ate nga muddugavu. Naye Adija kinnuma okuva mu buto. Kwata essimu yo. Taata wange nzala yagaana okumbuulira amazima. Ndi awo mu bbanga. Ne bwe tufiirwa mu kyalo ne ŋŋendayo akulaga tamanyi. Tasa ne wamutolera salamu taatawo tagiddamu? Tagiddamu. Takwagala? Nagamba taata wange omuto mbw amungabidde anzaale. Kiki maama we yakola ki taata? Womanyi abazadde munnaye baba n'ebizibu. Simanyi bizibu. Maama wa gyali? Mama yafa emyaka 3. Emyaka 3 emabega alina ki yaleka akugambye ekyama kyonna ku kitaawo? Tewali era mama yali nga mulwadde nga ngamba genda ewa taataawo kuba gye nakuteekera n'ovaayo n'ojja n'ozaala abaana ddayo ewa taata. Kati gwe wakulira wa taataawo okuva ku myaka 8 paka myaka emeka? 12. Kati nga ye taataawo agamba nti gwe oli awo awaka ngaani? Simanyi oba nga ndiwo ngaani simanyi. Wali osoma ng'oli ne kitaawo? Nga taata omuto yampeerera ono gwe nkulaze. Oba taatawo amanyiko nti taatawo ono ayinza okuba yaliirako mu ssowaani ye? Nze simanyi Adija. Taatawo ono ye omuto akwagala nnyo. Nnyo. Akugamba atya taatawo omuto? Taata muto ngamba oyo muleke yayonooneka. Oba taatawo ono omuto ye kitaawo? Diani ewe bagikebera ne bakeberera ku muganda wa taatawo tosobola tegeera nti guno omusaayi gugwo? Ogutegeera. Lwaki tokola DNA enono taatawo omuto? Anti taata tayagala era tebaagala nzije ne mu kamera naye nze nzize nga kinsuseeko. Ng'owulira obulumi. Kati ensonga eva wa? Kiki ekikumekinga okuwulira obubi? Wakolako ko wagendako n'okuba ku kyeyo okoze hijja oyina abaana oyina famire? N'omusajja ngamba mutwale ewaka. Naye bonayita otya abakosi tuleeta taata omuto nga ab'ekyalo bamanyi oli yakuzaala. N'ekyokulala omukolo oba ogenda gukolera mu luggya lwani? Oba lwa taata omuto simanyi. Kati ovuddeyo ku myaka 12 n'oddawa? Nenzira ewa maama. Awo wentandikidde nali nsoma. Nenfunamu kale eby'abaana abawala nenzaala. Oli mu class ki? Nali mu senior 2. Nenzaala bebi wange asooka. Akuze. Nze toyinza kumpa abaana benna nina abaana 6. Nina emyaka 33. Okiwulidde ekyo? Yeah. Ndi maama. Mashallah, abaana 6 gw'obamanyi. Maama, Katonda nga akwagala mukazi. Era tukuza abaana bange twenkana Adija. Twenkana. Kuba last born wa myaka 8. Namulekawo ne ngenda n'enkuba ekyeyo. Nali nakadda. Naye obulumi bunsuseeko. Nakomawo n'essanyu ngendeko ewa taata ne mukubira na neegaana. Yagamba atya? Nangamba sikumanyi.
naye ng'abantu bonna bakimanyi ekitange ne ssenga wange yagenda okufa nga abagambye nti ono omwana yagenda okunsikira. Sengaawo. Kati bataata bo bali bameka? Babazaala basatu sengaawo ne taatawo nono taata akwagala ennyo bokka basatu? Bali basatu. Kati bw'otuuza taata ono omuto mu kafunda n'omugaana ye taata oba gwe taata wange agamba atya? Agamba oli ye kitaawe. Sinze. Olinayoko ku jjajjaawo azaala kitaawo? Bajjajja baafa bonna. Bonna ne baggwawo. Nyumiza emboozi. Bajjajja baafa ne baggwawo ne tusigalawo ffe ffekka. Senga yali asigaddewo ng'omuntu omukulu naye n'afa. Ne wasigalawo bataata bokka abo kati babiri be baliwo. N'ekinuma taata akkirize. Siina kirala dijja kinjagala mu nsi muno. Sagala ssente za taata, sagala bya bugagga bwe, wabula njagala agamba abantu nti yanzaala. Kyokka kyoyagala. Mwegayirire osanga. N'omwami wange abadde aŋŋambye ajja amperekere ne mugamba bireke. Kuba yansaba nnyo mutwale ewa taata naye nga siina we ntandikira. Tubeere mu baana baffe n'emirembe. Omusajja taata tanfaako. Kati obuzibu buvudde bweyo mu maka gy'oli toyinaayo mirembe? Kadijja emirembe njirina. Naye keya ya taata. Yes. Nange mpite ku bantu nti taata atutte kino, taata atutte kino. Mama waatali. Siina kyenjagala. Okuggyako taata okakasensi nti ye kitange. Kyokka sisaba buyambi Adija. Ekyo alhamdulillah sisaba buyambi. Nsaba just keya ya taata yokka. Akkirize ebintu bya bba. Akkirize. Bw'oba omuntu yenna asobola okuneegayirirako ku taata nnegatteko. Twegayirire taata nsonyiwe, nze simanyi byabwe. Tomanyi kye wamukola? Simanyi. Buli kimu nkikoze. Taata tanfaako. Fubye nnyo mwekubaako baganda bange mbagadde nnyo. Siina gwe nsosodde. Naye taata nze yagaana okumbulira amazima. Kyekyaliwo wakati bo ne maama. Ate saagala kwogera ku maama wange, njagala awummule mirembe. Kuba yaleka ndaze ekika. Naye taata yatanfaako. Simanyi oba kyali ki oba kyali ki. Naye nze ebyo sibimanyi nali mwana. Taata nsonyiwe. N'okukaddiwa akaddiye. Yagenda n'akola hijja ze simanyi muwendo. Naye tebimugasa nga takkiriza kino Adija. Taata wo kirina bwe kuba kukaddiwa akaddiwe nga mwerufu hijja ze zituukirire. Kuba buli lwenkaaba n'enkukkuluma. Taata tagenda kuba mwerufu wa Katonda. Ekyo kyensaba Adija. Bannange si byangu naye ng'ate tugezaako. Mariam katumusabire, Amina katumusabire oba oliawo taata wa mulaba amukkirize. Nakomye eri ng'oli kyuko tunula eri mu kamera Mariam. Ante jo nabadde ne Mariam kati ono Amina amanya gaagala ofaanana. Nakomye ng'ongamba nti wabeerayo paka senior 2. Yes. Mama wange yali akola hoteeri. Kati nanzijayo eri ewaka mu kyalo gye nali ewa taata. Nandeeta mbeere naye. Awo ne wabaawo omusajja kale yansumbuwanga eby'abaana w'obimanyi nanfunyisa olubuto. Naye saamufumbirwako. Nenzaala omwana wange ow'obuwala era muyina. Mwagira mwadeetinga nono gaayi? Tetwadeetinga. Yakufunisa kyo? Yankwata bukwasi. Yakusangawo okukwata? Mami yali aŋŋambye mutwalira mmere. Wali okolera mu hoteeri oba mama we yali akola mu hoteeri? Mama yali akola hoteeri, yali Saturday ng'abakozi tebaliiwo. Naŋŋamba muyambe mumutwalire emmere w'oyo omwami. Omwami n'ankwata. Omwami n'akukwata ng'ate omutwalidde emmere? N'anfunyisa olubuto. Kati maama wo wabimubuulira nti omusajja akutte oba wasirika busirisi? Nasirika, bagenda olaba olubuto nga lwa myezi 2 n'ekitundu. Kati ng'ate oli mwana muto lwaki wasirika n'otabuulira bantu bakulu nti bakutte? Yaliwo ye yamanya mwanyi mulamu w'omusajja. Tewakyukako oba n'ofuna bleeding n'ofunako kumabwa? Nafuna obulumi naye nga ntambulanga ngenda bugenzi ku ssomero.
kati mu kugenda ku ssomero waliwo omusomesa waffe yatukeberanga kyebava bankebera ne baŋŋamba oli lubuto naye ate nga era ninamu obulwadde munda muli ndowooza bwe nafuna nga nakosebwa okuntwala okunkebera ekawolo ne bagamba mama omwana oyo ali lubuto ne bagamba mama n'akaaba nnyo n'agamba olubuto tulugye mu mwana ono mbadde nakamugjayo ewaabwe kitaawe n'alaba atya nti nakoze eki afunye olubuto ebyabaana nze nakula sikirizanya na kintu kyakugjamu lubuto nembula ku maama nenekweka olunaku lulamba saabula nti nziruke waka nekweka olunaku lulamba maama n'abivaako ne bandeka ne nzaala omwana wa buwala bwe nafunira omusajja gwe nnina kati ng'oli omusajja amaze okudduka yamala n'akomawo ng'omwana akuze kuba omwana oyo maama yabeeranga naye omusajja yamala n'akomawo n'abeerako ku kyalo nawe ng'enefuna omusajja gwe nnina kati ne muzaalamu abaana bwe namuzaalamu abaana embeera n'ekalubamu kaawa Adijja maama wange n'alwala nnyo ne twewuba amalwaliro muno mwonna mu Kampala nga maama alwadde sukaali naye nga tewali kikola kigenda mu maaso nensiibula maama mu kyalo ne mugamba maama kankulekera abaana wadde oli bubi nnyo ngende ku kyeyo nkole nkujjanjabe ekitegeeza maama wo gwe walekera abaana n'ogenda e Saudi nali ngenda mulekera abaana era nga basigaza December 2019 maama n'afa kati nze nengenda mu Febu 2020 nengenda e Saudi ng'abaana taata wange oyo omuto gwenkulaze nga yabasigaza kati omusajja n'aŋŋamba nti nkole ki muwa abaana be omusajja n'agenda mu kyalo n'aggyayo abaana era kati yabadde abayina ewaka era we nabasanze wakakomawo okuva e Saudi ya ziri wiiki nga 2 nakomawo nga 5 nakomawo nga 5 mpa ku liyaalo bagiyita liyaalo liyaadi ziba liyaalo ondeetedde ku liyaalo naye nti zibamu ebizibuzibu kale tomanya nyinza okuba nga nkuleeteddeyo naye tomanya kale nentuuka e Saudi obulamu ne bukaluba covid najja buli kimu ne kijja embeera n'etaba wali okolera yali eri etya nasooka yalimu abaana 15 n'omukyala n'omwami naye nga nkola nnyo bali tebampisa bubi oyina omubiri oba kati omubiri gukomyewo ng'otuuse wano e Uganda gwakomerawo eri ne bankyusa ne bankyusa ennyumba nalaja na kampuni nenkyusa ennyumba bwe bankyusa nga eri gye natuukiramu nkozemu mwaka gumu n'emyezi 4 ne bankyusa ne bampa ennyumba endala era alhamdulillah nebaza bakama bange siyina kizibu kyonna sinabakulabayo mukadama yebaza bakama abo okujjako Fibi sirina kyenkugamba Adija nti kikino nze ate oba sirina kyenegulidde mu bulamu bwange nga ndi Saudi bannange ekyonga kirungi ne bwe basimu gye nkwata ng'abantu munnaye baali batutiisa Saudi buli avaayo akaaba maziga osangamu ababi mulimu n'abalungi ng'ababi beeno be babi beeri okitegedde nkufunye bambi tebabadde babi era agamaka mwe bansitula kuba mama w'omukyala gwenkolera abeera nga liyaalo bazikuweera mu budde ne baba waliwo ekyetagisa eri abaana basindika wagenda ddi ku hijja ng'ate oli ku kyeyo wava mu kiyumba n'ogenda ku kaaba kino ekiyumba ekyokubiri bwe natuukira mu kisiibo kino eky'olunaku olumu bosi wange nambuuza oyagala ogenda okukola hijja bwe yambuuza gwani ne mubulira amanya gange nagamba ne mama wange Amina nagamba ate nze amaani nansitula nantwalawa ku hijja that is so amazing ate era tubadde Maka nga tuli wano nga Maka wali ku Kaaba eri wali yes yange era ninakola hijja teeka yes ne bampisa bulungi paka lwenvuddeyo Adija sitoma sibogerako kintu kyonna bambi bandabiridde bulungi wagenda ku hijja wasabayo ki wansabira byonna nabisaba wansabira wali omumanyi nkugoberera nze kale nsabira mikwano gyange bonna Allah abalungamye basobole okulaba amazima neki yes you're a true friend yes wow nensaba tata wange akkiriza nsonyiwe byaliwo byonna oba bya maama nsonyiwe kubanze sina musango eri taata naye musaba nsonyiwe obusungu obwo bwalina ku mutima bukkakana nzikirize
Siina kyenjagala nnyo. Siina. Bannange ono omwana agize aneewuunyisizza nnyo. Abantu ebiseera ebisinga bwe babeera successful mu bulamu ne famire bazeerabira naye bambi ekimuluma ayagala omusajja amwanjule naye talina gy'asobola twala musajja kozi taata we yamwegaana. Bba wange twali bubi naye nkomyewo nga naye afunye kasente kyayagala kimukola ki kwanjula. Tugende ewa taata era luli yaŋŋamba taata kkirize nkutwala ewaka naye taata yagaana. Kyenjagala kyokka akkirize n'omusajja wange agende. Abalungi abali ku HK Media mu Life Experiences and Adventures tubeerawo n'omuntu gwe tukyaza n'atunyumiza ku mboozi ye. Omuntu alina ku kizibu amanyi okujja n'akikunnyonnyola n'akugamba kino n'agamba kiri oba okyakaaba ate ogenda okuwulira ebyamu ate nogaa ate kangume ate kambeere bwe nti. Abatulaba ku HK Media nalabye Jona batulumirirwa nga bannumirirwa nga bagamba nti adija omukono tegukufuuyirira wojja ofunayo ko wireless microphone. Ojja bufuna buli kimu kijja mu kaseera teri kintu kigwa bugwi. Namanyiira wireless microphone nazo weeziri naye namanyiira omuzindaalo gwange omuzindaalo guno nvudde nagwo bannaaye wala njagala mukimanye. Nakulaba nagwo okuva e Dubai omuzindaalo guno era wendi guleka bakyala mumanye nti nja kubeera ngulese nnyo kuba ngwagala nnyo nnyini ddala bwe kiri n'empeereza abantu so kati omuntu ayogera ku muzindaalo guno eno oba onkola bubi. But anyways omuntu omukulu asobola ovaayo yenna esimu ya taata njirina ya taata omuto njirina asobola okuneegayirirako omwami oyo musiraamu nnyo tayagala bintu bya kamera tayagala biki naye omuntu aveeyo aneegayireko ku taata. Akkirize n'emikisa gyaffe alabika agisibye kubanga mulayika mwali badde mulina bagago singakaawo. Akkirize oba si ki bakulaga amalaalo ga taata wo we gali nga ye agamba si yanzaala bandage. Mama wayinayo ku baganda bo baba best friends bebe yabeeranga nabo ku nsi nga tannavaamu. Yes. Balina bye bamanyi ku history akukwatako ne kitaawe. Yes. Bagamba ki? Oyo ye taata. Gwe bamanyi. Oba taata w'engeri gye yali nti no teya. Kojjaawe ye yakwanira mama wange taata wange. Kojjaawo? Owa taata. Kojja wa kitaawo ye yakonectinga kitaawo ku mama we. Era ne bwino yenna mulina agenza okufa nga bwino yenna ne mukyala wa mulina era ajjudde bw'ati buli kimu. Naye kati olowooza taata asobola okukkiriza n'akutwala ku DNA? Nze kyenjagala simanyi naye kyenjagala Adija. Oba tukubireko ku taata wo omuto ku ssimu tumwebuuzeekoko. Mukubireko gwoyogereko. Ayinza okwagala okubeera ku mpewo? Simanyi. Bw'aba takimanyiko ndooza kiyinza okusooka ne kimuyisaawo bikyetaaga ne twogerako naye in private. Yes. Ne tulaba wa we tutandikira. We tutandikira ki kye tuzzaako. Kale kansabe Allah akinteremu obwangu nkuyambe ne we tunaaba tetuli mu kamera tugezeeko okwogerako n'oyo omwami taatawo tulabe. Ennamba yo taata wange anzaala era njirina. Wali togirina lino lyonna ebbanga? Maama w'omuto oyo ali mu maka ye agamba ki ku nsonga zo ng'oggyeko ekyokukola DNA? Wagendayo ko n'oyogerako ne maama akombisinga taata koza abakyala abali mu maka ebiseera ebisinga bw'ogendayo n'oyogerako naye ye aba ayina ka switch akanyiga ddadi. Oli atiibwa. Atiibwa atya? Tosobola mugamba kintu kyonna n'akuwuliriza. Takwagala. Nze oba bwe ŋŋamba. Oyinamu muli ekirowoozo nti ayinza okuba ye yateekawo embeera ye ekulemesa okonectinga ne kitaawe? Gwe ndowooza. Yakuyisa atya bwe wagendayo awaka okubeerayo? Teyabeerangawo nga ffe tubeera mu kyalo yabeera Kampala. Ng'ajjayo kufiirwa. Tosobola mmanyi oba yali anjagala oba tanjagala simanyi. Kati essaawa eno ki ekikuleetera okulowooza nti naayinza okubeera yateekawo eyo embeera? Mpulira abantu nga banyumya. Mbu alina bingi nnyo kale byesobola kwasanguza mu kamera. Ne basenga bange bagamba sirika okitegedde bingi byesagala kwogera ku maama oyo. Tumuleke ye tumuleke tusobole okulaba nti taata ye akola ki. Ye maama tumuleke sagala bimukwatako byonna era sagala kwogera kibi kuntwala bubi.
Simulinaako buzibu. Abalungi abali ku HK Media banaffe aba Platinum Wellness Spa bateekamu omusayi kulaba nga kyetambula bulungi. Aba BBH Travels nga bano bakolera ka visa kali very discounted. Bw'oba oli mu Dubai banoonyeeko basangibwawo Ariga. Ayagala okola visa extension oli Uganda oyagala gendako Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga bakoleko bulungi. Services zaabwe nnungi nnyo si bye biri ebikadde baddiya. Guno tuli ku mulamwa mulala. BBH Travels beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga babe nga bakolako. Abantu b'e Dubai saawa yonna tujja Jona Sicho. Kino nkyogedde nnyo naye ŋŋenda bakubako kye bayita bomu. Okusemera n'okuzibulanga baana bandi wali ali ku Burj Khalifa nkwata ka vidiyo wenti. Mbajjukiza nti eno siriwa Uganda. So aba BBH Travels beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga bakutambuze bulungi. Ne bw'oba oyagala hotel booking bagikubuukingira. Tubise sibanya mu Dubai ate emmere y'Abannayuganda embuze bajja kutwalawo ogirye mu bitiibwa. Banaffe aba Global Links bakutikira ebintu okuva India paka Uganda. Gamba nga medical equipments, eddagala, abagala ogenda ku operations, tomanyi wotandikira airport pickups within India, oli stuck somewhere in India, beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga. Omukyala Mariam ajja bakukolako bulungi nnyo. Oba followingeko ne ku social handles zaabwe olabe ku website yaabwe biki bye bakola. Beba Global Links Limited. Aba Staff Favor batwala bana kuwaiti wokka. Bagala ba waitresses ne ba cleaners bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga. Mariam sibula abantu. Abatuuliza abalungi mwebala okutulaba wano ku HK Media. Manya nsigadde nze Amina. Bambi omuntu yenna omukulu nziramu nga nfukamidde ku ttaka. Omuntu yenna omukulu ali eyo asobola okunnyamba okwogerako ne kitange. Oba n'abamukubidde kasimu oba n'abakola kinamukonvinsinga nakkiriza. Nsaba Allah amugerere kyasinga okwagala. Allahumma Amina. Banaye omwana omuwala alina empisa yagenda Kaaba, muwala mweru, muwala muzadde, muwala alina buli kimu naye bannaye alina ekizibu ekimusumbuwa. Ayagala omusajja amwanjule naye taata wa mugaanyi. Aganye omukkiriza ndooza bannaye mulaba ebizibu abakazi bye tuyitamu. Bakyala oba okyakaaba kino ng'ate wali ayina ekizibu ekirala kwegamba n'osoberwa munzikirize mbasiibule yenze HK Media Hadija Kigozi gwe wenna alina obuyambi oba manyi Mariam ng'olina ky'omumanyiko sooka ntukako ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga mpozi ate ali ku kamera ye Jona naye bannaye abali ku HK Media nze Jona simanyi kyakumukolera we munaawulira sikyamuyita Jona nga mumanya namusindise agende akole obwakadaama Saudi abeera sekadama agenda akola obwa sekadama anti abagenze ku kyayo babeera ba sekadama oba bakadama ne wobeera oli kirina obeera oli sekadama oba gundi so Jona waddamu okola ebintu byakola baddiya tugenda muweereza ku kyeyo e Dubai awo oba akole mu Carrefour oba afuneko yonna gy'akola HK Media agiveeko mweraba Weka zifaanana nga ddiramu ze zino riyalo kati zino ziri 15. How much is this? What? Oh my God! Jona bambadde sente kino kyaguli kyekikyo wabula weetuusa layira zineno zivaamu 15. You're real? Bane Mariam ngompadde ku mane nze sikyazangako ku muwala avudde ku kyeyo nanfa ku ssente. I'm so excited. Alwawo okubagabirira ya. Thank you. Omanyi balesanga ku ssente ze Saudi nsose ziraba wani. Kati abantu bagenda gaba naye adija ayina amaalo. Kyagamba takwatangako ku kizike banayo gwe ssente mpeewooma. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Mumaziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.
Star Favour Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku 9 Entebbe Road.